Tujja bafuumuula. There was social media information doing rounds about a popular artist in the name of Nwagi. Aba Internal Affairs boogedde ku kufuumuula kw'omuyimbi Nwagi, who was sent away from our offices. Bano bagamba nti omuyimbi Nwagi yajja okukima passport ye ng'ayambadde bubi. When she came, we had not seen, our officers had not seen her, but there were some small children who had come with their parents to access passports. Okusinziira ku bakungu abatwala Internal Affairs bagamba Nwagi mu kiseera we yajjira yali ayambadde bubi ng'ate waliwo n'abaana abato. From our office who pointed at her. Why? Because the way she was dressed also disturbed those children. Bano bagamba ebitundu bya Nwagi ebikyakalibwamu byonna byali bweru. I think they call them hot pants. Very short. The whole body down was out for the public to see. Bano bagamba n'ebitundu ng'amabeere byali wabweru. Putting on a jacket which was big, it was big, but it was tattered. It had various holes everywhere. And then it was also exposing the area of the breasts, and the breasts were almost falling out. Our officers were very professional. They politely asked her to leave because it was improper. It was contravening. Tebajja kukkiriza bayimbi batambula bwereere kusaalimbira matwale gaabwe. Bano era bongedde okunnyonnyola ng'omuyimbi Nwagi yali mukambwe ennyo era n'awanyisiganya ebigambo n'abamu ku bakuumi abali ku mulyango gwa Internal Affairs. Our very strict dress policy which emphasizes decency. We do not entertain naked artists. We entertain performing artists, not naked artists at the ministry. Ebimu ku bigambo ebyawanyisiganywa Nwagi yamokkola agagambo. The lady was very rude to our security and exchanged very tough words which I cannot mention. Some of them I can't even mention here. So the way she was dressed really did not depict of a person who is later on I knew that she's a mother and a respectable member of society. So wano abakungu bagamba batwala okusaba kwabwe eri buli muyimbi eyeetantala okujja ku Internal Affairs ng'ayambadde bubi. Tujja mukolako, tujja mufulumya, tujja muzzaamu empisa. I call upon all musicians and other celebrities who would want to come to the ministry to access services there to please come decently dressed. Poliisi eyongedde okunnyonnyola ku nsonga z'omuyimbi Weasel eyakuba muganzi wamanyikiddwa nga Sandra Teta. Okwogera ku nsonga ez'okunoonyereza kwebyo ebigambibwa nti Weasel yatuntuza mukyala we. Poliisi egamba nti tennafuna bujulizi bumala bukakasa mbu omuyimbi Weasel yakuba muganzi we, bakyanoonyereza. Kiri mu kunoonyerezebwako ku kitebe ekikulu eky'Abambega. Tufunye statement. Wano evuddeyo n'egamba nti obujulizi obuliwo tebumala lwa nsonga nti waliwo obutambi obufuluma nga bulaga mukyala wa Weasel ne Weasel bali mu mbeera nnungi. Okuva ku mukyala agambibwa okuba nti yakubibwa ekyensusu n'abajulizi abalalalala. Naye mu kiseera kino tetusobola kufulumya alipoota nga okunoonyereza tekunnaba kuggumizibwa bulungi kukyagenda mu maaso. Kubanga wetunulira ku bigenda mu mikutu egy'enjawulo ogenda neweesanga nga waliwo bangi aboogerera Weasel ebiwanvu, abalala boogerera mukyala we ebirala biwanvu, ate oluvannyuma tulaba obutambi ng'omukyala musanyufu nnyo ne bbaawe. So katulinde alipoota mu bujjuvu bwayo ne by'aba bazudde oba waliwo okukuba oba nedda, tulyoke twanjula alipoota eyo mu bujjuvu eri bannayuganda.
Wano yo poliisi egamba nti mujja bagumiikiriza bakuŋŋaanye obujulizi obumala ogukwata ku musango gw'okkuba mukyala wa Wizo. Ekyokuba nti omukyalo ono si yakola ripooti, mukwano gwe yakola ripooti ku poliisi, tekijjaawo omusango bwe kiba nti omusango ogwo gwaddizibwa. Omuntu yenna kakibeere mu mawulire, kakibeere ku social media, tuyita mu makubo mangi okufuna okwemulugunya okuva mu bantu nga waliwo omusango ogugambibwa okuba nti gwaddizibwa. So mujja kutugumiikiriza, tujja kufulumya alipoota eyo mu kiseera ekituufu. Weeyongera okusubscribinga, okulayikinga n'okusharinga content waffe yonna gwe tuba tutaddeyo wano ku Lutambula mu Uganda.